atambika Zari ak'obuseegu ddala kituufu. Nakawere Rema Namakula alabiseko omulundi gwe ogusookera ddala. Shiba alangidde abafumbo. Calvin Kayanja akikoze so ng'ate ye Isma Olexas aka Jjajja Ichuli asimattuse ekkomera. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Alamusizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza amawanga ag'enjawulo eyo gye musinzira mwe abayita mu bizibu eby'enjawulo bambi manakwalirako wabula ate njozaayozaako mwe mwenna abatuuse ku buwanguzi abakozizza amazaalibwa mbagaliza amazaalibwa amalungi abafiiriddwa saba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuza emirembe ate era bw'atyo agiramuza ekisa agumye emitima abako ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano ssaakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga ennaku ezimu tubeera wano of course tukubaganya ku birowoozo nga tubawa ku magezi ku nsonga ezimu oba endala kale n'olwekyo munange gwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa obusaku lw'essaawa kantandikirewo ate n'agandese essaawa eno yennyini era nga buteerevu ngenda tandika kwono omukulu Calvin Kayanja eyita ate pulezidenti w'abankuba kyeyo ono ennaku zino munnange agenda akola charity kugamba agenda bambi ayamba ku bantu ab'enjawulo era ng'ekyo bambi kimuweesa credit omuntu yenna alina bambi avaayo n'atola katono kaalina n'abako abantu ab'enjawulo balambulako n'abawa ku buyambi naye buba butono butya omuntu oyo kyabakoze kiba kyanjawulo olw'ensonga tibangi nnyo balina ssente empya n'enkadde naye ng'ate ekyo tebasobola kukikola so bw'atyo Calvin Kayanja yasitukiddemu bw'atyo n'agenda bambi n'adduukirira omukadde ono nno omukadde bambi atemera myaka 7 egy'obukulu wabula ng'abadde asula mu nsiko bambi ku myaka gye nga talina waasula asula mu nsiko ngera naye w'omulaba awo yeyo ebadde ennyumba ye mwabadde asula wabula bambi Calvin Kayanja amudduukiridde era bw'atyo atandise ne ku mulimu ogw'okubeera nga bambi bamuzimbira ate naye afuneko uwayegeka ku luba so bambi Calvin Kayanja tukwebaza olw'omutima ogwo n'abalala bambi ng'olina ku busobozi osobola okubeerako omuntu yenna gw'odduukirira oba ku kitundu kyo oba awantu wonna n'osobola okubeera ng'ate bambi naye omuteekako kamwenyumwenyu ku matama ne woba omuwadde ennusu 10 kukakasa lulina ekinene kye lugenda okubeera ng'ate lumukolera so ng'ate ye Isma Olexas aka Jjajja Ichuli ono twategedde ebyamutuukako yavaayo bw'atyo n'ayogera ku nsonga za bbomu nga bw'atyo agamba nti be baazitega era olwa ebyadde kwe kubeera nga yalwala bw'atyo n'agwa ku ndiri gye yamala ennaku n'oluvannyuma n'asiibulwa kye twazzeemu okulaba nga bw'atyo akoze live nga yeetondaga nga bannaye byonna bye nayogera munnange nabyogera mu nsobi wabula n'ekyaddiridde kwe kubeera ng'ate akwatibwa bw'atyo n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka era wetwogerera essaawa eno ye abantu babadde ku bunkenke bannaye Jjajja Ichuli biki wabula munnaye tubadde tukyali awo ng'omukulu ono ayimbuddwa ate ku kakalu ka kooti kakakadde kamu kalambirira so nange bye byate ebigenda mu maaso ku Jjajja Ichuli ayimbuddwa kakalu ka kooti bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo so ng'ate ye Nakawere Rema Namakula ye Maama Aliya Saakaate ne Amalo so ng'ate mukyala wa Dr. Hamza omu bw'atyo alabiseeko ate omulundi gwe ogusookera ddala omukyala ono okuva we yazaala tubadde tetumulabangako ku kifaananyi kye wabula tubadde tulaba ateekayo kifaananyi ky'abaana be ateekayo bifaananyi bya bbaawe ateekayo obuvidiyo nga tuwulira eddoboozi naye nga ye ng'omuntu tetumulaba kale kwegamba bingi nnyo wabula olunaku olwaleero avuddeyo bw'atyo n'awubira ku bantu kajjambo n'agamba bannange Nakawere ababuuza kungenda naawe w'omulaba aw'essaawa eyo kankulekereko ka vidiyo ke katini ddala then n'oluvannyuma ate tweyongereyo. Banage muli mutya Nakawere ababuuzako how you doing eyo yate Nakawere waffe omu bw'ati omuyimbi oyo Rema Namakula bw'atyo bambi abuuziza ku bafaani be nti Nakawere munnange ababuuzako alabise omulundi gwe ogusookera ddala so ng'ate munnange ate amawulire agafa kwono omukyala Zari Hassan the boss lady esi birungi n'akamu n'akeddagala ate ebibye olw'ensonga nti abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga batambuza ebifaananyi eby'enjawulo nga babitaddeko ndi zino nudes ate z'omukyala ono Zari Hassan nga naawe ebifaananyi ebyo ate byolengera essaawa eno
ku screen yo wabula nga kino kyavudde ku ka video akagenze maaso n'okubira nga kalikinga ka video ako ngenda kuba nkakuterawo naawe okekanye akokola bisaawa eno ka video ako tekalina buzibu ng'omuntu w'onaaba ng'ozina kasikati ne keewenjula weebati ne kalaganika naye nga sigamba nti kaba kalaze ebitundu bye ebyekyama wabula abantu bakagezezza ne bakazimbulukusa era oluvannyuma bali mu kutambuza ate ebifaananyi nga bagamba bannange ebifaananyi by'obusego bya Zari Hassan ate biibino byafulumya eby'obusego naye ng'ekyamazima mukwano gwange ebifaananyi bya Zari tebinnaba kufulumako eby'obusego just ka video ako ke kafulumye bw'atyo yabadde ali ku kapate ng'azinira kigambibwa nti oluyimba lwe yabadde azinirako lwabadde lwa Diamond Platinumz ono taata w'abaana be bambi lwe yabadde azinirako bw'atyo ng'azina ne banne nga naye w'omulaba ate awo wabula abantu olw'ekyo ekikolwa ekyagenze maaso ekyokubeera nga kasikati keewenjuddeko oba kateteeyi keewenjuddeko bw'atyo ne kalaganika abantu bagenze maaso n'okubeera nga ate bakazimbulukusa ne batandika okubeera nga batambuza ebifaananyi eby'enjawulo nti bannange zino nudes za Zari wabula ng'ekyamazima nudes za Zari tezinnaba kubeera nga ate zifulumako era nga zirabwako ewantu wonna ebyo ebifaananyi byonna byolaba ebitambuzibwa ku mitimbagano egy'enjawulo ebyo si bya Zari era y'ensonga lwaki ne face tebagiraga just balaga bitundu bya wansi naye face tebagiraga so bambi kyekyate ekigenda mu maaso eruuyi eyo wabula nga n'empale nayo yennyini bagizimbulukusizza ba social media in-laws nga we tubamanyi nga bagamba nti omukazi omukulu oyambala otya ate empale enzirugavu kale bannange ba social media in-laws gwatabatya nze ate munange gwe gwentiira ddala wabula nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali kansembyeyo ate omukyalo ono Queen Sheba Queen Kama Proud nakyeyombekedde bw'atyo avuddeyo n'atusomera ebirungi bya bannakyeyombekedde byonna bw'atyo n'asoma n'ebibi naye ebibi tabyogeddeeko agambye bugambi nti ebibi biri countless n'alyoka atusomera ebirungi byonna nti bannayenze wemba njagala oba ennyumba yange bagifuula club bagifuula ki kyonna kyemanjagadde seetaaga tekwebuuza ku musajja nti ate bannange kiryoke ye kwegamba akola bukozi kimunyumira kale kwegamba ngenda kuba nkulekerako ka video kanti bagamba nti lubale w'omulamu tasamirirwa ate bw'atyo n'akuddira mu luyimba taluwoomya wewulireko munange omukyalo ono nga bw'atyo atusomera ebirungi ebiri mu bwannakyeyombekedde era kitegeeza nti ate ye munange si wakubuvaamu kati olw'ebirungi ebibulimu byebyo nno munange ate ebigenda maaso eruuyi eyo era nga ngenda kuba nkulekerako ka video k'omukyalo ono Queen Sheba ogende maaso n'okubeera nga ate munange omwewulirira kulondamu ebikugasa ebitakugasa bisuule wabbali naye nga musuule bulungi goodbye for now toseetuka ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala olunaku olw'enkya kusaba gwata na subscribinga bambiteekako akadde like nga video eno woba ojagadde sharinga woba ojagadde musuule bulungi mweraba. Disadvantages of being a nakyeyombekedde are countless, but the advantages of being a nakyeyombekedde are also countless. Let me tell you some of them. I can wake up in the morning and turn my sitting room into a gym, a club, a spa, a massage parlor, anything without asking Tata Junior if it's okay. Okay? And then I can wake up and just have a barbecue at midnight. It's nice. Without seeking permission from Tata Junior. Until you have 1,000 bills piled up on you. And then you remember, you wish you had a Tata Junior. When the pipe has broken, when the electricity, when what, when you need